kadi mutangi ngale ku video na information jengendo fulumya mumpitira Amelia kyambadde abale ku video abantu abali mu diaspora mwenna abagala enchuka chuka mbele ku video eno then tuloka tusimbule ngenda kuyisa obulago bugenda kubera busatu then tuloka tugende mu maaso ne video ya leero akalanga kasooka muganda ffe Mansour Semanda gwe manyinga King Saha akutegeeza nti ngayita mu bategese bebivulu bana bamanga omulimu umoja management neye nje baita King's Love Entertainment akutusako King Saha live concert kurokutano nga 2 January mwaka 2025 mu Lugogo Cricket Oval nakutegeeza nti silver ya mitwale 3 gold mitwale 5 emeza million 3 bwava ku Lwokutaano erugogo ajja kwa yokedde ekasana Luweero ku Lwomukaaga nakuzo mwezi 25 okuyingira mutwalo gumuwona nakutegeeza mu Averuwolo ajja genda e Masaka kunaku lw'Essande nakuzo mwezi 26 ku Maria Flow e Masaka okuyingira emitwalo 2 weddu go wenna omuntu ali e Masaka Luweero ne mu Kampala ku Cricket Oval omukulu Mansour Semanda aka King Saha kutegeeza nti jangu bali mu kivulu kye akuba muziki nawe wunye waji Katonda akola okuyimba kale wenna ali eyo kutegeeza nti atasobodde tegeeza muno twagala okubaza bonna batabasobodde okugula ticket bazigudde ba Foot Soldiers n'aba supportinze Mansour Semanda okusingira ddala abantu bali mu diaspora n'abali e Kampala n'amakampuni bali nnyo bali ddala okubanga mu supportinga music industry n'abayimbi. Alright, kampisona kana kwokubiri the Swiss Nup chapter human rights demonstration against political and human rights thinking space in Uganda. No police bond, no bail, no harsh gross human rights violation, weaponization of gangs, threats by Mhozi to beheaded Robert Kyagulanyi Ssentamu and demand for M23 leave Uganda as well come. The demonstration will take place on 18th February 2025 on 3 different locations. The first location is at the conference center at 9 to 11:30. The second location is Uganda Embassy, Geneva at 13:30 up to 15. Then the last location is United Nations at 15:30 up to 17 p.m. For more information, please contact Mrs. Marie on her private telephone number +4 179 434 ojja kuba omutuukako akutegeeze namwe mwena abantu abali Swizi bambi mugende mwegatte kwekalakasa kuno tubenga twogera ku bintu bino olw'ensonga teri agenda bitwogera kale wenna omuntu yina nga oli Switzerland ne mu Europe genda weetamu mu kwekalakasa kuno olw'ensonga nti tulwadde embere ya muntu wa bulijjo mu Uganda eririnyiriddwa okutuuka mu mbeera eyo kano ke kalango akasembayo. Alright, Global Events presents the Love Edition, dress code black and red. It will take place on February 22nd, 2025. Live music band, don't miss the legendary music surprise artist. This will be the birthday of Cliff Manchester birthday celebrations at Low Regents, 501 High Street in Northern London, E12 6. The normal 50, table 600, VIP 60, VVIP 600 pounds. For more information, contact Cliff Manchester for more information about this event. Kale mwena bategeeza mwena abagala okunyumira omuziki n'okusanyukirako muganda ffe Cliff owe Manchester akutegeeza nti mutuukirire asobola okubanga okuwa reservation yo n'okubaawo ku mbeera yonna gy'abaaliwo okuyita mu mazaalibwa ge mwena musobola okubeera abantu b'Ebungereza ndala kusingira mu kibuga Manchester. Alright, kati obulango buwedde tugenda ddala direct ku information olw'ensonga saagala kuwisa budde manyi data wa buseere ate buli kimu twagala kikwata mu budde nga bukyali. Okusookera ddala njala twala omukisa guno okubaza ba comrade betukola emirimu gye gimu ku social media platforms ez'enjawulo abali ku X abajja muyita Twitter bali nnyo balira ddala abakola omulimu gw'okutweetinga abali ku TikTok abasulako abasiibako abakeesezaako bali nnyo balira ddala abali ku bwenyi bw'ekitabo abasiibako abasulako bali nnyo balira ddala abakomentinga abasharinga abagulira abaana data bali nnyo balira ddala temujjanga okwo musigale nga mukikola
bwemala okubaza ba comrade njagala okubaza ba foot soldiers bonna worldwide njagala okubaza ba foot soldier worldwide but mostly abali ku ground ye Kampala buli wenna foot soldier worldwide bali mulimu gukola era njala kutegeeza gwe wenna foot soldier agala enkyukakyuka togezanga n'otunulira ekintu kye bayita ensimbi ntono nnyo ku ggwanga lyo gwogenda zirya ziggweewo naye oyina omwana gwogenda okuleka n'omwana ayina omuzzukulu ensi ebo onoogiryamu ssente ogenda sigalawa njala kubaza mwenna abatuukiriddwa okuba wa nsimbi ne muzigaana abakangiddwa ne mugaana mmwe bali nnyo mubalire ddala kubanga singa mwali mukkiriza mwenna singa tewakyali nkyukakyuka kale njala kubaza mwenna ba foot soldiers worldwide abatakemekereddwa mmeeme kulya mu nsi ya bulukwe olw'obusente njala kubaza mwenna nammwe abayisibwa mu mbeera embi olw'okuba nti mwogera ku nsonga z'ebyobufuzi ne muteetirira mubali nnyo mubalire ddala olw'ensonga tusa ebizibu bingi nnyo bakutiisatiisa bakubira amasimu bakolaki naye nze eyo kirasi nagivaamu oyo kunkubira esimu simanyi osindisa message mu messenger sime biki era wojjira mu inbox yange either ku whatsapp oba mu messenger nojjango oyogerege bitakwatagana nkuddiza exact ekyoyagala era kino nakibagamba dda nti nze bw'oba onjagala one on one ngoze mu inbox nja kukubulira ekyagaana embwa okuseka ng'eboggula buboggozi oba ekisanyusa embwa okutenga omukiro okutegeeza mukama we nti nsanyufu tojjanga mu inbox ng'osinika ebinnyo nja bikuliso nja bitegeera naye wano mu public sisobola oliwadde mba okukola kyoyagala ne kasi tonnumba mu inbox yange nja kukulagako so ekyo kyo kibategeeza buli omu akitegeere nti nze eyo kirasi erumbibwa simanyi okutiisibwatiisibwa ngoze mu inbox ebyo nabivaayo kirasi nagivaamu dda waliwo abacomrade abatiisibwatiisibwa ne bagaana okwogera oba ne babivaako kibi nnyo naye nga musigale ku mulaba kubanga ensi gy'olwanira mu nsi yo teri muntu agenda kukola ki kulwanira kugo olina okwelwanirako ssente nnyukuta oba nnamba teziggwa kubala era teziggwayo azina olwaliro enkya zijja mu muggwako era gijja sigala ng'azinoonya kyova olabaga nti ssente mugenyi olwali zikyala enkya ne zigenda luli ne zidda bwe zityo kati njala kuga muganda wawe wenna wooli funa omutima ogulumira eggwanga lyo then ojja okumanya ki ekituufu ekiri ku nsi yo awo tuvuddewo njala tutandika evidiyo tutandikiddewa alright najja ne bagamba nti ekitongole ekya Uganda Police Services oba ekya Uganda Police ekitongole ekiro bakijjamu abasirikale abasinga obungi kati abasirikale abasinga ba SFC be bali mu kukola ebikolwa bino by'okutta abantu nazze ne mbabuusa ne mbaga nti ne banka yennyini gye bali bagamba nti yattiramu omuntu biwattira abantu banka yagamba tebirimu tewali muntu yokola era agenda ogibba era kyagenza okuzuka nga amagye gegadde gambadde engoza poliisi okutta abantu ku bwereere era kyagenza okukomekkereza nga poliisi eri mu kwetonda poliisi yagambye bweti poliisi yetondedde bannayuganda olw'okukuba abavubuka 6 amasasi agabatiddewo ku Acacia Mall nga bateeberezebwa okwetaba mu bumenyi poliisi yabagambye bawandise bati nti poliisi yetondedde bannayuganda olw'okukuba abavubuka 6 amasasi agabatiddewo ku Acacia Mall nga bateeberezebwa okwetaba mu bunyazi bw'ensimbi obuzze bubeerawo mu bannayuganda obw'enjawulo kino kiddiridde minisitule y'ensonga z'omunda ekulirwa General Major Kaindo Otafiire okukakasa okukusa akazito ku poliisi ennyonnyole lwaki avubukano bakubiddwa amasasi ne bafa abantu bano badde innocent Ugandans nga si babbi poliisi yagadde kutta busi bantu kati bagenda kukola ekintu ekyo nga ba-executinga bannayuganda mu ngeri emu oba endala esoboka okujja bannayuganda ekyo nakyo mukitegedde nkyayitaano mu lukwakwayo lwa information right kati tusooke tugende ku nsonga gye posting gye mutaategedde mwenna bannayuganda tubagamba nti bulijjo okoma okulabisa Museveni n'okuwandiikira ebitongole ebiwozi b'ensimbi oba olabisa Museveni era batalina nsimbi zagenda kukola ki zagenda kukozesa kuddukanya gavumenti ye twabanyumirizaako Yoseri Tibahabula Tabaisira mutabani wa Kaleeki enseera emizizide ensanga bisibe bwe yabaddeko mu lugendo lwa mututte mu United Arab Emirates gye yagenza okusaka ensimbi ate n'avaayo obuggo nga tafunye wadde omunwe gw'ensimbi Yoseri kutegeeza teri muwala bw'agenda kuwa wadde suwani ya kubusi nkiddamu teri muwala bw'agenda kuwadde suwani ya kubusi oba ya choloba mmanyi echoloba wantu ina supu muita choloba abeera supu bamukola mu soya
ne bateekamu n'ebintuntu waliwo enkoko waliwo buli kimu waliwo baziyita batya flavors ez'enjawulo kati teri muwala bw'agenda kuwadde suwaani ya kubusi kaabere colobo oba supu yenna ng'ekwatagana n'ensimbi ekyo nkigambye wagenze Dubai tebagenda kuwadde akasaniya ka kubusi wadde alemeddewo mwezi mulamba teri agenda kuwa ssente ekyo kyo nkikubuulira kimanye nti oli finito mu bintu by'ensimbi ebyaggwawo tosobola era olina kukyolugunya bannayuganda lwadde terubusa Yoseri ng'akolagana ekitongole ekya Uganda Lobale Authority bwe kimuyita Uganda Revenue Authority nze nkiyita Uganda Lobale Authority ekitongole ekya Uganda Lobale Authority ekisolooza omusolo ogw'obuyayi mu Uganda kyasindise ekiwandiiko ekigamba bannayuganda nti kitaddewo omusolo nga guno omusolo bambi gugenda kuteekebwa ku buli ndagaano yonna ekolebwa okutunda ekintu kasitamu okubanga ogenda tutunda kintu ne mukola endagaano ya ntunze n'enguze nga ekyo ekintu ky'otunze tekuliko stamp ya Uganda Revenue gye bayita duty stamp oba stamp duty endagaano eyo ebeera temanyikiddwako kati wano wenjagala sosooka tuddeyo kemabega omayinze ndi wokulambula nsonga zino muzitegere bulungi mu mateeka tugamanyi bulungi nnyo nti esiga effuzi erisinzira ku byalo kyetuyita local council ba LC1 lirivunaanyizibwa okukola endagaano ya ntunze n'enguze mpozi ne bannamateeka okitegedde bulungi nnyo oli waba asazeewo naye kati LC1 erina sitampu eyaayo ate nga LC1 bwebanga bagikozeseza okutunda ettaka ina percentage giyagala kukutta ku muguzi kuba LC yeri akusayiri egula n'etunda kati bwabanga agula n'atunda basasula LC Uganda Revenue Uganda Lobale Authority neyo nejja neleta stamp kitegeeza nti kati bannayuganda mugenda balemesa obulamu kubanga osolooza otya ekintu ky'otaateekamu ssente nsooka kubuuza osolooza otya ekintu ky'otaateekamu ssente oba ky'otalugeretinze nti okiregiretinze okitaddemu nti kikino okyongeddemu kino olyoka okijjemu omusolo mutandika mu kyokugamba nti endagaano oba sales agreement mugiteekako stamp duty mutandika ogisolooza omusolo well and good ekyo si kyekikulu ekikulu kiri luddawa ekikulu kikino mu Uganda tuli obukadde 4 bawandiika 49 plus bwe butyo bugenda kuyingira 5 naye badde okimanyi gwe comrade nti bannayuganda abasinga obungi wakati w'obukadde 3 bonna babisi tuli obukadde 46 niyo badde okimanyi obukadde 3 bannayuganda abasinga obungi bonna babisi bwe njogera ekigambo obubisi mba sivumye wabula mba nkutegeeza abantu ab'ekibogwe bannayuganda obukadde 3 bonna babisi mwe mulina jjajja wange mwe mulina kojja wange mwe mulina ssenga wange abamu abatasobola kubanga babugumizibwa ku bintu batabitegeera kati gojjamu leta stamp duty nga tomaze kukola kibayita sensitization ku mustensizinga ekintu kino kikola kitya kyatandise dira kigenda kubeerawo kitya kitegeeza nti mugenda kukola ebintu bino watuuka ekiseera ng'omuntu ono yakola endagaano nga jjajja wange tamuyiba stamp duty eyo mutandika okumubijjiko omusolo ekinaavamu nga mutwala ettaka lye oba nga mutwala ebintu bye nga tategedde wuli ekiwandiiko bwe kitandika okutambula mwenna bannayuganda bali Uganda mbategeeza muwulire ebintu byonna bali mu diaspora Uganda Lobale Authority mwe gye muyita URA yagambye bweti public note payment of stamp duty on agreements bakugambye nti kino ekiwandiiko kigenda eri abantu bonna bannayuganda okusasulwa kwa stampu ku ndagaano za ntunze oba nguze Uganda Lobale Authority URA informs all its clients and the general public to pay stamp duty on the agreement executed or received in Uganda as provided under the Stamp Duty Act. Bakugambye nti ekitongole kya Uganda Lobale Authority URA kitegeeza abantu mwenna bannayuganda nti kitaddewo stamp oba ensiba ndagaano ku ndagaano zonna ezitundibwa oba ezigula nga ziri mu Uganda nga bwe kiwandiikiddwa mu kawaayo ako akawatagana ne
emisolo ejo ejugwa mu kiwayi ekya stampu mu mpandika yaabwe y'amateeka. Ne bagamba ati the agreements include the sale agreement, purchase agreement, rental agreements, employment contracts, loan agreements etc. Bakugambye endagaano ze boogerako ze zino wano wammanga zolina okusasulira emisolo omuli endagaano etunze, endagaano eguze, endagaano y'ennyumba oba kye tuyita rent agreement bazita rent agreement. Ne mu Uganda simanyi nti endagaano z'ennyumba zikola, n'endagaano ya omulimu gw'oba ofunye saako n'endagaano y'ensimbi zoba weewoze n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Kati twabagamba mujja kino zaako nga mulowooza tusanga wulira akantu kano kankabaddiremu teri yakibanyonyodde nze kibanyonyola bulungi nnyo. Mpuliriza munnange politics tankwatako nze tebinkwatako era nze tebinkwatako nze bya politics nze kasitamba nnywa nti kasita ndya nenywa nebaka ebya politics tebinkwatako. Nakugamba politics kimu ku bulamu obwo obwa bulijjo, kubanga kasitoba ng'oli Munnayuganda ng'olya ng'onywa kitegeeza oli mu politics, kubanga ssente n'abali mu ofiisi sente zo bakozesa omw'omusolo gw'obalonda ng'oyita mu kulonda be baddukanya ssente zo. Kati politics ajja kukwata. Kati wuliza bulungi gwaga nti oli mu politics. Mu ndagaano z'olina okusasulira omusolo, wulira endagaano esooka, endagaano ng'otunda sales agreement, endagaano ng'ogula purchase agreement, endagaano y'obupangisa rent agreement, endagaano y'omulimu ng'ofunye omulimu employment contracts, loan agreement ng'ogenza okwewola ensimbi ku ndagaano eyo revenue authority yagalako ensimbi. Kati politics wana batakwatako bakwatako. Nze mbuuza gundi awo politics akwatako batakwatako, tugenda mu maaso mujja tegeera. Kansoke kakunjuniro tugenze mu maaso. The law provides that a person who executes an agreement without payment of the stamp duty commits an offense, and it is liable on conviction to fine not exceeding 100 currency point or to imprisonment for term not exceeding 6 months, or both in accordance with the section 56 of 1 of B of the Stamp Duty Act. Wulira bulungi nnyo. Bakugambye nti etteeka nga bwe lyogera omuntu yenna akola endagaano n'atasasula sitampu eyo oba ozizza omusango gwa naggomola era oba ovunaanibwa n'oba n'ekirabo ekitasukka sente eziri wansi wannusu 10 okusinzira ku ezo ziba ziteekeddwa ku ezo endagaano, oba okusibibwa obutasukka myezi 6 oba okukola ebibonerezo byembi okusinzira mu Kawaayiro 56 kwobo akamu akakwasaganya ensonga z'emisolo egikwatagana ne stamp. Kati ojja kuba oli mu Amerika, oli Kampala, oli Soroti, jjajjawo atunze ettaka lye mu kyalo atunzeko fuuti 25 tajjajja tamanyi stamp duty. Otugenze mu banka ofunye looni wammanerenda mukoze endagaano, jjajja tamanyi ya stamp duty. Jjajja mukwata muteeke ruzira otandika okuzimba obugere. Ate nze sabitegera kati abantu tujja bibasomesa bagandi mwino kyusa government by all means nga temukkiriza. Mutegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Uganda Robbery Authority therefore reminds its esteemed clients and the general public to pay stamp duty of shillings omutwalo gumu n'ekitundu per agreement, avoid associated penalties for non-compliance. Bakugambye nti ekitongole kivunaanyizibwa ku kusolooza omusolo gw'obubbi kikutegeeza gwe Munnayuganda yonna gy'oli okusasula omusolo gwa siringisa omutwalo gumu n'ekitundu ku buli ndagaano okusinziira ku ndagaano ebeekoleddwa okwewala ebibonerezo
ebiyinza okutuukako singa oba tosasudde ssente ezo. Tugenze mu maaso. Payments of stamp duty can be made through bank mobile money, the URA web portal. Nti ssente zino osobola ozisasula ng'osinziira ku nkola. Baga nti essente zino osobola ozisasula ng'oyita mu account ya Uganda Revenue Authority mu banka oba ku mobile money oba ku mutimbagano gwabwe ogwa Uganda Robbery Authority. Bakugamba, please note that payment of the stamp duty, the agreement authentic and enforceable under the law. Bakugambye nti stamp eno eteekebwa ku ndagaano ezo eteekeddwa okuba nti bw'otafuna stamp eyo endagaano yo ebamma neya ne amye nfu. Okitegedde bulungi nnyo. Kati mutegedde bulungi. Politics tankwatako tebinkwatako. Bagenda basiba bano bagenda basiba bamala basiba bateekera mu ki kyemmala okwogerako wano kyenderiiti nga saagala onsaba ebintu bino nga mmaze okuva ku layini. Tugenze mu maaso. Tugenda kuyita mu bintu bino mpolampola nga tetunatuuka eri mu mawulire. Alright. Kati mukulu kale Karekezi Kayihura manyi kano ka video bajja kakusaliramu. Oli musajja Munyarwanda atonye mmoli wadde weyita musajja mufumbira. Mu kisanja kyo wakuliyetinga obubinja bw'abatemu abateralizinga bannayuganda okwetoola ensi yonna. Muno mwe mwali abaana bawala abattibwa nga basonsekebwa ebiti mu mbugo. Muno mwe mwali okutta abasajja n'abakazi abaali bakakkala emirimu gyabwe egya booda. Muno mwe mwali okutta bannaddiini, okutta abasuubuzi mu Kampala n'okutta bannabyabufuzi ng'okozesa buli kimu ekyetaagisa okukozesa. Wabula nga bwe wakoma okukola mu gavumenti ya Museveni, otandise okukola enkuŋŋaana ng'otiisatiisa bannayuganda abali tandise okutegera information nga bwe mwali mugikweka etya. Omukulu ono kale Karekezi Kayihura ennaku zino aliisa buti. Yavuddeyo n'ateeka olukuŋŋaana ewaabwe eyo gye boogera olulimi olutali lwabwe gye yeefuula nti basajja banyankole, n'atuuza meeting n'abagamba nti ye nno asaasira abantu abagezaako okuba nti bazzaawo okwogera obulungi ku bukulembeze bw'omugenzi Idi Amin Dada eyakola ebikolobero bisinga ne bya sitaani bye yakola. Nze ye ng'omuntu agamba mbu yeewunya nnyo era yatidde nnyo okuwulira mbu abantu bannayuganda abamu balina ekiteeso ekizimba kye twandiise ekizimba ekiyitirirwa nga kituumiddwa erinnya Idi Amin Dada. Naye agambye nti ye ne gavumenti bandisuubira nti ekintu kye bagenda kikkiriza kubeerawo era mbu balina okujjukiza abantu ebizibu oba ebintu ebikyamu ennyo Idi Amin Dada bye yakola n'enfuga embi mu ggwanga. Era ategeeza nti Obote ne munne Amiri bakola ebikolobero bingi nnyo y'ensonga lwaki bo bayingira mu nsiko okujjawo ebintu ebyo. Mu Luzungu esoma bwete. Quote, why would we celebrate the legacy of Idi Amin's presidency and all his atrocities? Really? I got shocked to hear that people proposing building a memorial center named after Idi Amin Dada, but I'm glad that the government rejected. We should remember the atrocities, terrorism, and bad governance of Idi Amin Dada, then the second phase of the status terrorism by Obote, which led to us the Bush War formed by Police General Karekezi Kayihura. What will you get there? Katutandikira Mukulu Karekezi Kayihura kansubire nti bye tulimu olwali mu birabulungi nnyo nti mulimo times Idi Amin Dada and late Obote mulimo times ebikolobero bye mukoze bukyanga mujja mu Uganda bisinga ebya Amin n'Obote bitya. Obote yakola ebikolobero bye yakola naye ng'ebikolobero ebyo era mwali mwennyini nga muli mu gavumenti museddekera Obote. Amini bye yawamba mweke nnyini temwanidala okufugibwa Amini okumala ennaku 2 ne mudduka ne mukola kifuno nasa ekibinja ky'abatujju. Amoya to inform the general public that Flonasa, the terroristic group which was led by Museveni and his group,
That is the group which terrorized Ugandans since 1971 up to 1979. Which later turned to be NRA. And right now, it is NRM. The same people, just they rebrand themselves. Whenever people get to know their group and their acts, then they rebrand themselves. Njalo bategeza nti ebikolo bye mwakola ekibiina kyammwe ekyafuluna sekyabatujjo kyajjanga kitawa na Uganda ng'ebisiko mbiteeka kwamini mweke nnyini mwatulugunya abantu ne mbatta omuli bannaddiini abasomi abannabyabufuzi ne mbatta during that time gwe kennyini kale kyezikayihula weetamu okutta abantu bangi nnyo omuli omugenzi Kirumira omuli mugenzi Kirumira omuli Abiriga omuli Kaweesi omuli abalamuzi mwe mwali ne bomu ezatta abantu ekabalagala Lugogo omwali omulamuzi mukyala w'omugenzi Dr. Kiyingi omukyala oyo amannya gagenze omwali okutta Kawusiwukira omwali okutta abantu bangi Kayihura be watta naye oyina otya olukusa olusobola okuyimirira n'otandika okwogera ku nsonga z'okutulugunya n'okutta abantu nga gwe kennyini wakwata n'omusajja yali businessman w'e Masaka n'omusibako nti yatta omwana ng'essawa zino omusajja avundya mu kkomerero ziramwamu obutwa kangende mu inbox mbeesobole kasitangenda mu inbox wano mwandi ngenda kukusomolulira Kayihura kasitangenda mu inbox wano mba ngenda kukusomolulira ono omusajja Katoka Jubi gwe kennyini kale kyezi Kayihura wayagala okubba omusajja ono ebizimbe bye ebiri emuyenga ebiri ekolo ebiri ku Jinja Road ne Masaka olwokuba nti yali sole supplier ow'amanda ga Tiger Head mu Uganda ne mwagala mu looping mufuuke ba business partner ebisigadde byonna saagala biwanvuiramu wabula ngenda kugamba kale kyezi Kayihura Munyarwanda gwe mulekera wakamanyira Kasumagizi yeyalira ono ye musajja Katoka Jubi atattangako omuntu bamusiba ne bamuwana obuto mu kkomera Katoka Jubi kati atambulira kagaali kubanga Kayihura yali mu kintu kino ono ye Katoka Jubi uyo Katoka Jubi oyo ye Katoka Jubi uyo Kayihura ojja moral authority eyogera kwa Amin mbo yali mutemu nga mumussa abantu nga mbasiza obutwa awo tuvuddewo oba ntandikire naawo bampulira omuzimu ogunninye kati oba ntandikire awo video ketandike kati kantandike bisigere tunabiyitamu oluvannyuma kantandikire awo Mukama nyamba soko kakane mwana kunya ku mazzi bana abasajja kale kyezi Kayihura gwe muko mu 7 mwatta Robina Kayaga Kiyingi ne musibo omusango Dr. Agore Kiyingi nti yatta mukazi we kubanga ali anonyeza ku bintu bya Global Fund n'ebintu ntubira ne mutta Robina Kayaga Kimwamu kuba masasi ku kisakaate kye ne mulondola Dr. Kinyi ne musiba n'ambala n'avaayo n'afuluma era ne mumulumbayo gye yali ne musindikira malaya nkiddawo ne musindikira malaya olalongo mpaka lwe wamaliza Dr. Agore Kiyingi ne mukumuziika ne muwamba okuziika kwe
n'atafuna kitibwa nga Dr. Agre Kingi twogere kituleme basajja mu Abanyarwanda muli babi kali tutandise video etandise kabikukwidde ku ki njera muri coding akantu kano mukateke ku social media platform wonna ntandise Muhammad Nsereko anti kati bya butwa ennaku zomwe ziri 22 omwezi gwa kuluberebere omwaka 2025 naku lwakusatu bana Uganda mwenna abali mu Uganda n'abali mu diaspora ng'oli mu nabyabufuzi oli musuubuzi oli mu nabyanjigiriza nga olina embeera gy'oyitamu ng'owulira wandiyagadde okukyusa eggwanga wonna w'oli mu nsi yonna njala kugamba weewale omusajja gwe bayita Nsereko Muhammad MP wa Kampala Central ngenda kuwa information ogenda kutya weewale omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central yavaayo n'atugamba luli nti kibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi ffe twatise tweteebe mu kutta Assegirinya era twamabuyo mulambo biki tetujja kulumberwa katoli bwa tumugamba okay, it's okay, no problem. Naye mumanyi ani yakwatisa Assegirinya ani ya ordering okukwata Assegirinya mubadde mumanyi Councilor Mr. President yotuuse banyabo ne basebwa gwe wenna ng'oli mu diaspora oli blogger okola mirimu gyo oli influencer oli business personnel oli businessman businesswoman oli munnabyabufuzi weewale omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko ebyakitawo nabiba buli emirimu gye yakola noono omwana gy'akola naye ate omwana mubi nnyo nga bw'afaanana kungulu bw'afaanana munda yeekweka handolawe gojja kubuuza lwaki tetumulaba nnyo mu State House agendayo balirirwe wabula omuntu atuusa information bamuyita Amelia Kyambadde imbufunze Amelia Kyambadde ye handola wa Muhammad Nsereko Amelia Kyambadde ye handola wa Muhammad Nsereko bwenkugamba muntu handola ye muntu oyo aba controlling omuntu oyo era nga amuwa ne tasks oba emirimu egy'okukola egiba givudde wakamabe Muhammad Nsereko nabagamba is a well trained spy mbega arega nabagamba alina obuma oburecording amaloboozi n'obukwata video mulungi mu kukyusa abantu obwongo n'okubadaivatinga ekyakikolera ebbanga ddene nnyo Mr. President Councilor nakano kana kutukako bulungi nnyo Muhammad Nsereko yasooka n'anoonya National Unity Platform esobodde ddyo tambuza ebyobufuzi byayo okubijja ekyaddonde biyingiza mu parliament efunye ekibiina etaddewo ne ekubye campaign okwetola eggwanga lyonna ekyalinja Museveni nga tebamanyi source of income. So Muhammad Nsereko was tasked to find out the source of income for Robert Kyagulanyi Ssentamu and for National Platform. Nchidam Muhammad Nsereko yatuwa omulimu ogw'okunoonya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuka atya okuyimirizawo ekibiina okuyimirizawo campaign okwotera eggwanga lyonna nga tewali amanyi source of income sente zafuluma zitya okuyingira eggwanga zatambula zitya baani abazidonatinga oba baani abazisoloozanga. Kyeyalina okukola yalina bambega b'ebitundu by'enjawulo ewaka ne mu diaspora n'asooka n'asimba essira mu diaspora n'asindika bambega babage Ssegirinya nnyo era ng'abuuza njagala kumanya sente ziba mu diaspora ani azikuŋŋaanya zitambula zitya okutuuka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye siba nnyo ku Ssegirinya okumanya nti Ssegirinya yatambuza ssente za struggle oba si yazitambuza. Ekyo n'akisibako essira nga bw'ategeeza bakama be. Kati bw'amala okubega Ssegirinya yamugamba nze sirina kye mmanyi. N'asalawo Ssegirinya
bamutega omusango ogw'ebijambiya nga bayita mu state wabula balina okunoonya ko achuza omuntu gwe balina okuteeka ku keesi ya Sseggirinya nga musiraamu. Muhammad Nsereko yasooka n'asuggestingira mukama we Museveni abantu bano wammanga yasooka ne basuggestinga bateekeko nku nyingi muwada ku fayiro eyo ne kifeyiringa ne baagala bateekeko omulala linnya ligenze basooka ne basuggestinga abantu basatu okubateeka ku keesi ya Sseggirinya bamaliriza balizootinze ku ono musajja ow'Emakindye Ssewanyana gwe balizootingako okuteeka ku keesi eyo nga kye baagala Sseggirinya kuva okonfaminga nti sente ziva wano ziyitaano zitwa nga teziriiwo. Sseggirinya wamala okuinsistinga kyatamanya nti Nsereko yali amulikoodinga oba amutambulirako. Tovala avayo n'agamba nti nina recordings. Wattu omukulu oyo kye yakola yagamba okufuna source y'ensimbi ziyingira zitya mu Uganda era ziva luddawa. N'alagira mukama we Museveni ne Muhoozi bakwate Sseggirinya balabe engeri gye bamukwataganyaamu ajja bwa either akkiriza omusango ebijambiya n'okulumiza Kyagulanyi oba babuulira source ya ssente zitambuzizza nupo kutuuka olwaliro ziva luddawa. Wattu Sseggirinya musajja atunga ave Netherlands olwave Netherlands nga mukwata bebakwata Sseggirinya amuteeka ku fayiro gyatamanyi nako kyovula Sseggirinya kugamba nti nze ana ne simumanyi n'omusango bateekako sigumanyi ana ne si mukwano gwange era sibanko mukwano gwe ajja atya ku fayiro yange. Kumbe Nsereko yali mu bintu bino nga bw'omanyi nti nabagamba nti wotta omuntu omwoyo ge gukulumirira. Omwami yajja ku social media n'aleekaana nga nikumba omwoyo gwa Sseggirinya gululuma. Ye bw'atuuka okwogera mu bisenge bye ngalooza teri amuule ne bayogera nabo agamba bwe nakola mission eno saamanya nti kigenda kusukka mu kutulugunya okutuuka Sseggirinya omutta. Muhammad Nsereko ne video egenda kutuukako. Mbu ye bwe yawaayo Sseggirinya omukwata mu musango ogwo teyalusuubira nti bagenda mutulugunya mutuusa kufa. Ekyo kimulumiriza. Muhammad Nsereko wonna wooli ogenda kufa n'abano bagenda kufa buli kimu nga kikulumiriza kubaga Sseggirinya afa akolima. Ebintu Sseggirinya byagamba Dr. Nico bitono ku ebyo byali ayagala okwogera ku nnaku ze ezisembayo era yafa tabyogedde. Sseggirinya lwana gy'oli ebintu Sseggirinya byalina okwogera mu nnaku ze y'ensonga lwaki Nsereko yagendanga mu ddwaliro secretly, y'ensonga lwaki Mpuuga yagendanga mu ddwaliro secretly nga tebaagala muntu yenna asobola kuliraana muvubuka oyo kwogera bintu ki Muhammad Nsereko bye yalimu ng'amutaddemu naye ng'ensi temanyi y'oyo omusajja gwe muyita Muhammad Nsereko oyo. Muhammad Nsereko nga sisobola kulumiriza Kyagulanyi ku bintu byataliimu eby'ebijambiya n'ebyensimbi nti ategeka obuyeekera. Sseggirinya n'agaana n'atuuka okufa. Sseggirinya ebintu byalina okugamba public tiyagibagamba byagambako Dr. Nico byali bitono. Oyo Muhammad Nsereko njagala public emanye lwaki waddusa abaana bo. Waliwo omusajja omu wa NRM alina amaka ekireka okuliraana Kale ekyezikayihula musajja w'amaanyi era Muhammad Nsereko yamukolako obwambega nga wa information Museveni era kyali kigenda okuttisa omusajja oyo. Omusajja n'amanya. Omusajja bw'amanya afyuminga agamba Muhammad Nsereko wenkukwatirako wonna nja kukuba amasasi n'abaana bo nja kubatta ne famire ngenda girondoola. Kale ekyezikayihula abitegera kubanga yali neiba oyo omusajja ayita Nsereko n'oyo omusajja wa NRM wabatuuza ku mmeeza bagamba mwenna muli ba NRM mufaaki
Musajja agamba Kayihura ono omwami badde nga mbege banga lyonna nga wa information mu state. Era obulamu bwe buli mu matigga. Naye enkola tuvirano ku meeza ngenda kutta family ne njja mukuba amasasi. Omusajja n'ageza Kayihura n'agezaako bakkakkanya. Nikigaana. Amelia kyambadde ne Kayihura ne bagamba Nsereko fulumya family yo mu Uganda. Nsereko kukwata sente zonna ezisoboka n'okkosa state machinery okufulumya family yo gitwala mu diaspora giri sawa zo. Tiyagifulumya nti ajagala. Enkweze yakola ku bantu ate oyo so omusi babiri. Mbagambyeko abantu aba yensongola ki yafulumya family ye. Omuntu yandibuuziza Nsereko mu gavumenti ate nga MP tasobola kufuna abaana mirimu state council wa munnono kubanga abaana baali bafuuse target eri abantu bakozeeko ebikolobero. Eri abantu bakozeeko ebikolobero. Oyo mukulu Nsereko kennyini abaana bangi mu diaspora abadde solid be yagenda ayitamu ng'abagulamu nga batiisa. Ajja n'akujja mu inbox yo naddala abaana aboolaba abaana balenzi n'atandika obbakwana bana abafuusa ku mikwano gyabwe n'afuna data wabakwata ku family kati n'akubulira n'akusindikira ate abantu abala bataliye ne bakuga gundi govuma gavumenti ne tukumanyi ewammwe yeegwa taatawo yoono mama yoono oyina mwana mwannyoko buli n'abaana bwe ne mukazi bwati era tuli mu position okufuna omuntu omu ku bo bw'otava ku gavumenti ya Museveni. Abaana bangi bakomere njala mu njuli abaana basiisa obungi bonna baafuuka target nga oyo musajja Nsereko Muhammad yakola ebintu ebyo nga era kyobala nabaga muve mu WhatsApp group ne mbaga mu blocking messenger temwogera na Nsereko temwogera nani kye kimuleta ku social media naddala ku TikTok ku Facebook twamugobako akukwana oba omulenzi n'akuteeka mu mbeera yonna esoboka okuba nti acompromisinga bw'ogaana ocompromisingwa olwo abakufunyeko data n'atandika okuba nga alondula famire yo mpaka gy'emirimu gy'abadde akola n'okutuuka olwaleero. Kati ndoza mutegedde omwami gwe tuliko omutuufu y'oyo. Olwali njagadde njogera ebigambo bino nga nnumirirwa musajja mukulu Seggirinya eyafa mu bintu by'ekisiru ng'omusajja yeeyita omusiraamu. Mulinnya lya Muhammad Seggirinya ng'olwo ye Muhammad Nsereko Muhammad ku Muhammad n'obega Muhammad munono mutuusa mu mbeera emuttisa n'afa. Kyokka ne weekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo n'ojja n'ogamba mbo simanyi mwaganya abaana ba Seggirinya okuziika era simanyi Seggirinya mumwamuta naye ng'ate okimanyi Nsereko go wakola empwe zonna ezaaviramu Seggirinya okutuuka waali. Kye kyakufulumisa famire yo nga baginoonya era kye kikubeza mu diaspora. Ebirala byonna ffe tetujja kulekana tugenda ku exposinga omwami ono wa Kampala Central era y'omu ku baakuleeta mu by'obufuzi kubanga nange nali part of that team. Naye omwami ono akunnyonnyola Nsereko nga bwe nabakateereddeyo njala kabazanyirako wano live mu kawulire then tuleko tusimbula video. Njagadde sooka kukwata ku oyo one minute mpe mudakiika emu. Angere wano muggala endowooza nja kafuna. Omwami ono akunnyonnyola Muhammad Nsereko mukawo obudde abataasobodde kkawulira. Nsereko watandise ekibiina Revolutionary Front naye ng'ekigendererwa kyo kulwanyisa Kyagulanyi. Naye buli lw'olwanyisa Kyagulanyi foba otuwadde emirimu egy'okukola. Owulidde kubanga kati omunaabirako amaaso ku makya watandika na Seggirinya ne tukutunuulira ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana ne tukussa akasiiso. Owulidde ne tukussa akasiiso naye kaakati Nsereko njagala nkulabise abantu bakumanye bw'ofaanana. Abantu bulijjo beebuuza baani abawagira ebisiyaga mu Uganda nga weekwese. Njagala otubulire bw'obanga towagira bisiyaga ggwe Nsereko nga n'okubiri obirya. Famire yo yonna buli muntu agenda ebweru ebiwandiiko byagenderako timuli wa bisiyaga. Wano omuwala ayitibwa Joha eyasikira nnyoko ali bweru olwaleero tugende kwembase tukebere bwe yali agenda ebiwandiiko bye yakozesa kwembase ebiriyo bigamba ki. Waliwo era owooluganda lwa famire yo ayitibwa Akimu Ssennoga so yaliko omuyambi
iteeka ku bannammwe naye ate mmwe ng'ababiri era nga n'ababiwagira mwekwese bw'oba tobirya lwaki famireyo buli lw'erinnyonnyonyi bonna abo benkusomedde abakagenda Joho ye yasikira nnyoko ne Akimu Ssennoga ebiwandiiko bye baliko ng'era balabikidde ne mu kamera ebweru nga bakutte ebipande beewaddeyo nti bo bali babisiyaga era babiwagira Nsereko bwe tukusirikira tolowooza nti no tuli basiru kano akazannyo go wakatandika njagala kulabisa abantu bamanye so kyalina moral authority eddamu kwesimba wano mu kifo kyonna ekya Uganda ndete bwino waisha motozi nti nga n'emmotoka gy'ovuga UAY eyo siginasi enjeru gy'otambuliramu n'oli amasappe nga naye omwaisha motozi baaguluba naawe kumpi olinga eyabba enzibe emisango tegiriyo mu kooti n'okwata ettaka lyewabawa wanesekanyonyi mu Mityana ettaka ne libuuka amajjo nakati olwaleero emisango gikyaliyo mu kooti egyaisha motozi wano omugenzi Ibrahimu Kigundu BMK yagenda okufa ng'akubanja sente mmeka omubba sente mmeka omugenzi Tom Kaya eyali akulira zino takisi ziyitibwa Kachi yagenda okufa nga omubbe sente mmeka abantu yessaawa tuveeyo tubabuulire Nsereko omutuufu yaani naye ebyo ebyokwesiiganga akazigo ne weesiiga akazigo tetugenda kubikkiriza bw'oba owakana vaayo challenging ng'ebiwandiiko byenjogerako famire yo byegendeddeko ebweru tebibaddeko tubawagira ebisiyaga bw'ovaawo ne weekwekakweka wano mu bantu Nsereko njakukuba nkulabise musajja gwe olekerawo okuferafera abantu n'abantu abagenda okuyingira mu kibiina kye ekyo simanyi Revolutionary Front bajja kuba bajega bajja kuba basiru naye omuntu ategeera alimu amagezi tasobola kugoberera Nsereko kubanga oli mufere tolina mazima oli mwefuuzi oli munnankwe buli w'obeera oyagala okuba nti gwokontrolingawo ate nno nalabye ne General Muhoozi ng'okukuta naye njagala okumulabula bw'aba tamanyi Nsereko bye yakola kitaawo mugendeko mpola tolowooza nti naawe akwagala nnyo Nsereko bye yakola kitaawo genda obibuuze taatawo omubuuze nti Nsereko afaanana atya golowooza wano nga yeesimbyewo mu kalulu kye kyamubbira mu State House batuko babamuyirize n'engoye aveeyo ajje engoye azigule wano entebe mu kitoolo yali amaze okulya obusente bw'omusajja amugamba vaamu ate yeefuula ayagala okukakasa bano nti nze nkyali ku mulamwa kaabaana nti piga wuyo ne balyoka bakukyamula Nsereko weegendereze ffe tukumanyi nnyo era basiru be bakyakutambulirako aba banoonya emitwalo 5 mitwalo 10 mitwalo 2 gogenda ogaba waliwo n'abantu abangoberera wano naye ate nagenza okulaba nga bali naawe nnyo mu lumbe seetaaga muntu angoberera ng'akolagana n'Ensereko oba ng'akolagana n'omuntu yenna anyigiriza abantu atalimu magezi atasobola kutegeera oyo omuwala gwe njogerako muganda wa Nsereko simanyi maama we yasikira nnyina Joha Nsereko emmotoka gyevuga mu kalulu akawedde twagisinga ewa mukoddomi we kaakati gwayita mutabani we ayitibwa Jafari naye sente ezo yazimuwa oba ebisumuluzo mwabibbayo bubbi ne mulimbalimba omusajja okugenda okugira ng'omuwala omutiisa omututte ebweru ku nnyonyi obwo obubbi bwo bw'ogenda okozesa abatakutegeera be bagenda okwerinaanya naye Nsereko ndayira nja kubba wano wansi w'enjuba ekyokubiri njagala okulabula eyali omubaka wa Lubaga North Kasibante Moses tolowooza nti buli lw'omala okunywa walagi Kasibante Moses kyojja kugendayo lulala tugenda kugendayo lulala kati njala musooke mutegere bulungi nnyo omuvubuka ono yava neyeegaana tagenda nko magere wa president video nevizivayo nga yagenda emagere kubanga yali azze kusuubula president omugenzi Katolo Bwamula kuba teyayogera kyamunyigirangamu ne family ekimanyi nti ono musajja okusuula Katolo Bwama mu byenfuna buli kimu yali musajja n'ebira bingi bijja kuvaayo kyenjagadde obbaga ku omuntu yenna akolagane Muhammad Nsereko koza kamanye ng'akoza n'owebbwa buli kyokola kyonna Museveni akimanyi yensonga lwaki omwami ono akola buli kimu ekisinga obuzibu kikino mwenna mumanyi omukyalo gwe bayita Florence omukyalo gwe bayita yaliko omuweereza wa Kabaka Nakiwala Kiyingi wabula bbaawe
kiyingi twamukuba akalulu mu kulonda okuwedde era ne tuwangula naye Nsereko Muhammad yakubira mwami Kiyingi essimu n'amugamba mukulu Kiyingi abasajja abo nganda bagenda kutwala waki tokola nze mu by'obufuzi nina ekintu kyenkozesa sisaaga nze ne bwe kiba kyetaagisa kutta nzita Kiyingi n'amugamba ogambye oti ne kiba kyetaagisa kutta kati oyo akwesimbe kagenda okuwangulwa kala wandibadde wamukolerera puroguramu emujjawo era singa nze mbadde nze nandibadde namugjewo dda bw'oba olina kyokkiriziganye nange tukikolo yaveewo kati kyekikulu ky'omuntu oyo kye tulina gumuyita omukulembeze ate nga zeenyigira mu kutta abantu mukitegedde bulungi nnyo so Muhammad Nsereko nze wanneegezaamu kenfunda eziwera naye nkulayirira nkubuulira buli information erangirina gwe kimanye ku bantu bonna nsobola okusonyiwa bannayuganda ne Museveni nsobola omusonyiwa nsobola kusonyiwa Muhammad Nsereko lwaki n'oyambala ekkanzu enjeru n'oyimirira kazindalo n'oyogera ebigambo naye nga mu mwoyo gw'olinamu kintu kirala n'oyita emabega n'ottisa abantu n'oyavuwaza abantu olw'ebigendererwa byo ng'omuntu naye nga bw'oyimirira okwogera buli muntu alowooza nti ayogedde na muntu kumba ayogedde nankwezenge ekyo kikyamu nkuwummuzza wano tugende ku information endala gyenna kubanga ebintu bingi nnyo naye Seggirinya wonna waali oba yatuse wa Allah oba tanatuka wa Allah Nsereko abaana bagenda kusasulira buli kimu ekyo nkikubuulira ebintu byewakola Seggirinya n'ova webuzebuze ng'afukaana aba the prime suspect or the trouble cause of Muhammad Seggirinya's death is Muhammad Nsereko yensibuko y'okubonaabona kwa Seggirinya Muhammad Nsereko bw'omulaba nga azze okwogera nga yeebuzaabuza noloza muntu ategera kumbe sitaani out in the way. Kati njala tegeeza mukulu Mayiga ne banno mulekera okuteeka Ssaabasajja Kabaka mu mboozi zammwe ez'amalwa naddala mu projekiti zammwe eza gavumenti ya Museveni. Nsaba kuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omuloopera nti essaawa yonna bandi kugonnommolako ekirabo ekivudde wa Museveni kye simanyi nti banaakikuwa mu ngalo naye ng'ekirabo kino kyafulumye. Ekirabo kino kyafulumye nga bagamba nti kigamba bwe kiti: The Republic of Uganda, this award is presented to the Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II for his exceptional contribution towards promotion of wealth creation through coffee growing in the community. 17th January 2025. Nekisainingibwa Honorable Betty Amongi Ongom MP. Ssaabasajja Kabaka kino ekintu bwe kijja tokkiza kikwata kino kijja essaawa yonna. Kijja essaawa yonna kino kirabo kijja essaawa yonna. Kino. Kati lwaki mbagambye ekigambo kino? Bw'owulira ekigambo wealth creation eno project ya Salimu Sale bwe bakutadde ssente ezibba ettaka. Kati gwe bakulaga nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bantu abawagira wealth creation. Ekyo ekifaananyi bakikusiigira. Mbu simanyi n'okulima emmwanyi mu ggwanga era bakusiigira ekirabo ekyo. Ssaabasajja nsaba kuluma kutu togeza n'okkiriza ebintu byabwe balina ekifaananyi kye bagenda okusiiga public okulaga nti weetabye mu kujja emmwanyi Nakabala ey'Abaganda okugibajjako nga weetabye nti waweekobana ne Museveni era bakwebaza nti wakola omulimu ogwo. Era nti era bw'oteemu kikolwa ekya wealth creation etavanga wadde okulaga ente 3 ezizadde ente zinnazo 20 mu myaka 5 kubanga eno corruption strategy. Ekyo nakyo nkyogedde envudde waawo. Tugenze ku nsonga endala. Omanyi bannayuganda muli bakujjukiza nnyo nga mbagambye tuli obukadde 46 plus ne mbaga nti bukadde 3 bwonna bubisi. Nkiddamu
Uganda tuli obukadde 46 kwata 49 ali abakadde bukadde 3 bonna bubisi. Sijja kukozesa kigambo kya busiru kubanga omusiru gobo mulowoleza tego mutegeerera ne ekyobubisi kitegeeza nti omuntu tebamanyi. Wetwogera olunaku lwa leero nabagamba nti Museveni atuzannya omuzannyo mwena go mutamanyi. Wana akulaga nti balina olutalo Abanyarwanda balina olutalo mu Uganda nti babasosola naye nga bali mu system bebafuga bali mu sekita yonna okulaga nti bakola ki babasosola. Ogwo omuzannyo bagubazanyidde ebbanga. Olunaku lwa jo Mbo Museveni yasayininze executive order. Ulia bwe yagambye Museveni signs executive order allowing Banyarwanda staying in the country to be accorded or legal in Uganda documents. Nti yoseriti bahapuru wa rutabasira mutabani wa kale kyensete tuzide nsanga bisibe. Awandise ekiragiro oba asayininze ekiragiro ekyamaanyi ekikkirizisa Abanyarwanda bonna bali mu Uganda okubeera nti bakkirizibwa okuba nti beyagalira n'okufuna ebiwandiiko byonna mu Uganda nga kibakakatako. Kikyo mukira bulungi nnyo. Kati wano wenkubuuliza gwe badde bavuga advance bavuga advance psychology. Abanyarwanda bonna bali mu Uganda ani yali abasosoddeko abalina business abayina amataka abatambula abakola bonna bali mu parliament Abanyarwanda ani yali abasosoddeko. Kati kino kyakola akonfaminga ku bintu bazze bakola nti kati naawe eggwanga balitwalidde ddala kubanga mwebase temwagala kutegeera nsonga zino. Bw'aba yasayininze executive order nti akkiriza Abanyarwanda b'ebipapula bya Uganda byonna kitegeeza Abanyarwanda basobola okugoloboka okuva e Rwanda bonna ne bayiwa mu Uganda. Goba ogenda kusigala luddawa. Bw'aba agambye Rwandese they are now allowed to access all necessary Ugandan documents. Kitegeeza nti kati eggwanga bali good official buli Munyarwanda yenna gy'anaava ayina right official documents za Uganda. Eggwanga ne libanga toilet buli muntu najja nayingira ng'osobola ogendera n'otandika okola efuyo musimu gyalafuka Munyarwanda ogenda mu tribe ki kuba these people they are generalizing the tribe of Rwandese. Rwanda is an independent country which consists of 3 tribes, the Twa, the Tutsi, and Bahutu. So which tribe are we dealing with in Uganda, if I may ask? Museveni, Rwanda is an independent country which consists 3 tribes of the indigenous people of that country, the Twa, the Tutsi, and the Hutus. So if you are generalizing Rwandese in Uganda, which tribe generally are we dealing with? Gwamba ba parliament gwembuuza naye munnamateeka tudiringa naki genda kugola Moses otekemu ekigambo Rwanda gensi yeetongodde erina ebika by'abantu basatu omuli abatwa abahutu n'abatuusi wabula mu Uganda bakuteddemu eggwanga Abanyarwanda. Who are they? They need to specify who are we dealing with, Twa, Hutu or Tutsis. But most probably we are dealing with the Tutsis. Njagala osokozza obwongo bwo n'engalabiyo omanyi munywa nnyo walagi ne muwulirako n'empuuta n'obubbedo ne mulimu okusooka okutegeera ensonga zino. Kwata essimu yotekemu erinnya Rwanda ligenda kukulaga ensi eyeetongodde erina amawanga aga Abahutu, Abatwa n'Abatuusi. Wabula mu Uganda olw'okuba nti atufuga Munyarwanda kati ekintu kino akitaddewo nga kyalukale Abanyarwanda nga tayawuddeemu Banyarwanda kibe tudiringa nabo. Tambuza video tudiringa nabaki? There are so many legal loopholes in the tribe of Rwandese in Uganda.
So Uganda Law Society, the Parliament of Uganda, and all indigenous Ugandans across the world, please wake up before it's too late. This is impossible. How dare you neutralize a tribe called Rwanda, whereby there is an independent country known as Rwanda, which consists of 3 tribes, the Hutu, the Tutsis, and the Twa. So which tribe are we dealing with in Uganda? Which tribe exactly? Temunjogeza na Luzungu. Temunjogeza Luzungu wangu. Luzungu si wangu wakwogera. Fuddewo gira munyowala jinga mwepicha gwanga balitwala. All right, kati Radete Lubusa mukulu Masaya Simpuga Nsamba bano nno bye betwogerako. Ulira omukyalo bale betwogerako. Ono Edith Nakalema yeyita omuganda. Ulira ono Edith bano batowanya ulira Tagala kulwana. So lunaku bwe lwatuka yatambula n'agenda nafa. Kudwaliro lyennyini ne yeebaka yeebaka n'abasaba bagenda okujja bamwetoolole nga Musa yagenze. Naye yagenda nga alagidde ekintu kimu. Yagamba musawo nti mugande muzukulu wange Nakalema nali Meja. Nti mugambe Meja Nakalema agule entebe empanvu agiteeke mu kanisa wandiikeko amanya gange Elisa bakwana mugaga batya Mwambazi and family. Muganda wange yenna mpuliriza olwale bw'osanga ng'omuntu ng'alina amannya ag'okwekangabiriza nga gangero nnyo gatiisa, wabula nga enzivunwa n'ensitula y'olulimi etankana ebigambo byayogera tobuuza yaani. Eyo yenzivunula entufu ekulaga akabano nkiddamu. Bw'osanga omuntu yenna ng'ensitula y'olulimi efulumya ebigambo enfaanana engeri gyayogeramu n'amannya ge yeetuuma, tobuuza ani be Banyarwanda. Bafuna amannya agakangakanga amazzibu amaganda. Katika ono kankuddemu Nakalema amannya ge agayita agajjajjaawo agafamire. Wulye bulungi nnyo, wulira bulungi nnyo. Tagala kulwana. So lunaku bwe lwatuka yatambula n'agenda nafa. Kudwaliro lyennyini ne yeebaka n'abasaba bagenda okujja bamwetoolole nga Musa yagenze. Naye yagenda nga alagidde ekintu kimu. Yagamba musawo nti mugande muzukulu wange Nakalema nali Meja. Nti mugambe Meja Nakalema agule entebe empanvu agiteeke mu kanisa wandiikeko amanya gange Elisa bakwana mugaga batya Mwambazi and family. Sagali Osangira omuntu yenna ng'alina amannya ago agatiisatiisa g'owulira ago tobuuza waawa. Wabula kyenjagala obeere omwegendereze nnyo yenfaanana ye, engeri gy'asitulamu olulimi okufulumya ebigambo tebabula baseereera. Owulira beewo ono Edith Nakalema mukyala Munyarwanda atonnye Mooli. Ono embalekedde tuvudde awaawo. Radete Lubusa ku mukolo ogw'okuziika omukolo gw'okussa omusika ogw'okukobya olumbe bwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yaliko ssenkaggale wa Democratic Party ogwabaddeko abakungu ab'enjawulo okuva mu bitongole eb'enjawulo mu Bwakabaka ne zireeta Wasajja David Apuuli n'akwata enjogeza n'atandika okutokomoka omugambo omuyitirivu ennyo. Mu bigambo byayogedde ngenda mukwatamu mugenda kuwulira babano mbeesobolera. Yatuuse n'okugamba nti waliwo bannabyabufuzi abalwanyisa Obuganda n'abaawulamu Abaganda mu bigambo boogera nga beesigama ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party. Naye njagala mumpeeyo olunaku lumu
Abanyarwanda bonna ne basalejja okwata ne basajja okwota saako n'ensobola eziri emmengo baali bavudde ne boogera ku by'obufuzi mu 7 byakoze mu Buganda omuli okwavuwaza okutta okuwamba n'okutuusa obulabe ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'ebiramu Buganda nga waliwo yali avudde n'akyogerako tewali wabula ye bwe yazze okwogera yafubye okulaba ng'era message yagisindika nga badde bajja address nze ndi wano okutegeeza Wasajja emikolo gy'ogendako gyonna njagala oyogerenga gwe Wasajja so si ku lwa Ssaabasajja Kabaka oba ku lwa Buganda oli musajja mu ntoolo Ssaabasajja Kabaka tatuma tatuma kubanga si gwa mulinnyira mbege ofubye nnyo okwessa mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti yakutumye Ssaabasajja Kabaka takola bubaka bwawula mu bantu akola bubaka bugatta bantu wayogedde nti Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yayogera ku statement nti Ben Kiwanuka bamusosola ba bamwawula ngera kutegeeza Abaganda tuli banjawulo ekinaleeta obuzibu ebiseera ebisinga tukisiriikirira ate mmwe mwagala nnyo okubikkirira ebikolobero bye mukola y'ensonga gye mukola enkulu bwadde ogamba nti Ben Kiwanuka bamusosolangako okakasa Ben Kiwanuka bamusosolangako abalwanyisa Ben Kiwanuka basinziranga luddawa basinziranga Japan Nairobi basinziranga Hong Kong oba basinziranga Russia oba ano wentudde abalwanyisa Ben Kiwanuka basinziranga mu Mmengo mwennyini ngera abalwanyisa muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentebe basinzidde Mmengo nga nawe muwuli leka kwebuzaabuza buno bakanjala bugende wa Kyagulanyi Mr. President muzzukulu wa Buganda muzzukulu wa Kayiira Gajuule ono Lumbu ye yayogera ngenda kukusaba n'obuwombeefu atakulekera tumulekera ennyanja ekuttoomera oli musajja Muganda nze ebiseera bisinga siba musanyufu bwe nkulaba nga weeyisa ku basajja bano ng'olubakuba omugongo ne bakuterako feesi ebanja Mr. President atakwagala oba omulaba ne bw'onoobasiiga akazigo omala biseera kyekiseera olaga abantu tumwagala ategeere abasajja bali Mmengo bonna tekuli n'omu akwagala bonna ne bannabyobufuzi abali tekuli n'omu akwagala omala okubeera mu public ne bakulaga face ne bakulaga obulingaaya olukuba omugongo bataakako face ebanja be batula ekiro ne Museveni okupulaninga buti bakujjawo kyokka gwe nobalaga face ennungi nti oli wakisa taata ne bonooweta empisa ekkundi bano abasajja tebakwagala tebagenda kwagala kubanga olinnya mu luwombo olunene eno baali batadde gavumenti Mmengo ng'eri nabagenda okusikira Namulondo y'omu ku bano nga n'ebijoowo byonna eby'Obwakabaka ali amaze obbigula n'eminagiro nga bamanyi nti Mutebi afudde yagenda okuba kabaka kati yakinnimbuka nga kamugi etudde ku malaalo kumbe oli yali muntu gwatudde katuddeko musimanyi abalwanyisa Ben Kiwanuka tebali sebo mukulu njala kubuuza nga gwe David Wasajja apuuli diri wali ovudde n'oyogera ku bikolobero by'okutunda n'okubba amataka ga Buganda g'otunze n'okubaga Abaganda diri wali ovudde okwogera ku bikolobero by'okutta Ssaabasajja Kabaka diri wali ovudde n'okola ku bikolobero by'okuwamba abaana ba Buganda abali mu makomera abattiddwa na buli kimu nga tovuddeyo kyogera kiki ekikwogeza ku by'obufuzi nga toli munnabyabufuzi Mr. President Kyagulanyi ngenda kukusaba atakwagala tomwagala abantu bono gy'onookoma okubalaga nti gwebaagala bagenda kuttira bwere kubanga bajja oyo anti ffe tuli babitiibwa tosobola omuyita najja sebo ngenda kutegeeza wetulaga wano akaseera tewakyali kuttira muntu ku liiso ensobi Ben gye yakola tewaaliwo social media ensobi Ben gye yakola yalowooza nti abantu bano baali bamwagala nga basinkana mu nkuŋŋaana basinika omuganda olumukuba enkola babati nga bakyusa face be baakola enteekateeka etta Ben Kiwanuka awo bennyini nga nono kennyini mwali era ono ayogera ebigambo bino y'omu ku kabinja akasimbwa mu Buganda okusaanyawo Bwakabaka Buganda olwo twogerera ulya byayogedde waliwo eŋŋombo bannabyabufuzi batera okujogera ennyo nti ojjukira Ben Kiwanuka Buganda teyawagira Ben Kiwanuka biki ebyo Oweekitiibwa Ssemwogerere teyabyogerako Oweekitiibwa Ssemwogerere yali mugasi ensonga eyo nno nkulu kubanga bannabyabufuzi bangi bajogera nnyo entakera
ate singa sebo weefumiitiriza nti abantu abo abajogera si be bayagala ennyo DP abalala sinaba DP naye nga boogera nnyo ekintu ekyo naye Oweekitiibwa Paulo Semwogere teyakyogerako n'akamu ate nga tewali yali asinga kumanya Ben Kiwanuka okusinga Semwogerere kale abantu abamu babuukira bibuukire nga tebamanyi naye ate nga n'ebigendererwa byabwe si birungi eri DP njagala mwegendereze nnyo abo bonna ababyogera ki kye bakoledde DP ki kye bajagaliza tebagaliza DP bulungi tebagaliza Bwakabaka bulungi naye Oweekitiibwa Semwogerere si bwali okuva 6 Oweekitiibwa abadde mukwano gwa Ssaabasajja era nga ayagala nnyo obumu mu bantu be Ssaabasajja yatugamba nti tuleme kuleeta byabufuzi byawukanya mu bantu era ebyobufuzi byaffe bireme kubeera nga byabigwo tuwuliziganye bulungi bwe mba nga temukanyiza ku nsonga ate luleme kufuuka lutalo njagala nnyo okusiima enkola ya mukulu atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera njala kubuuza Obuganda bw'ofutubadde mbwa kitaawo nakugamba gende wammwe Tooro senga obaga yakyalo bakuggyeko omusaayi n'endagabo tolya Ssekabaka Muteesa gyeri wagaano kikola okugjawo okubuusabuusa kwaffe Emmengo wafutubadde Abanyolo Abatooro buli kimu we bali nawe nga mwoli n'Abanyarwanda gwe kennyini okimanyi nti BBS Terefayina evuma Kyagulanyi okuva ku makya mpaka n'oluggulu nga naawe ogirina mu sheya gwe kennyini okimanyi nti CBS bonna abakozi abaaliko nga baagala Obwakabaka era nga bankyukakyuka n'abalala baali bagala eggwanga mwabagobamu babawanganguka bavuma Kyagulanyi okuva ku makya n'oluggulu wali okyogeddeko nti lwaki temukyaza Kyagulanyi Abaganda ameka botundidde ku mataka go Wassajja ensozi n'ensozi zotunze mailo z'ettaka Abaganda ameka bali oyogeredde ku ky'ettaka oyagala kuŋŋamba Mpuuga Bwanika Lukwago Bassegona bonna abajjembe okuvuma Kyagulanyi si Baganda tembayita Baganda mwali mbakonda eminzeeko gwe kennyini weetadde mu kifaananyi ekya Ssensekere abaakulyetinga KY ne yeegatta ku Kabaka okulwanyisa Ben Kiwanuka era mwe kennyini mwekuumye mu kiwayi kya Alliance Democratic Impala enywera miguwa mutandika okulwanyisa Kyagulanyi Ssenta muzzukulu wa Buganda gw'osobola okugenda Tooro n'okuba lukuŋŋana n'ofuna dde abalema 7 nga kuliko n'abatalina maaso 8 gwe osobola okugenda Busoga n'okuba olukuŋŋaana n'ofunayo abantu 10 n'abala 30 nga bakutambulyako gwe osobola okugenda mu mambuka okisobola mufunye Omuganda asinga ne ku Ben mu ntandikwa nga buli lwakuba omuto bamuwagira ate mumulwanyisa kikye mwagala mutugambe kimu timukolera mu 7 gwe mwegaana ng'ate gwe mukolera temuva mu State House mulina amagye Kyagulanyi n'amagye ameka mu basajja mmotoka oyo akamanyira Kasumagizi eyalira tukoya akamanyira Kasumagizi eyalira mwetaba mu nkiiko ezitabajjajjaffe abebika mubasaanyizaawo mubasikiza ensowole kati wulira abitibwa kubana oli wa kitiibwa toli mulangira nabaga ono temuyita one wa kitiibwa ali Mmengo kati waliwo ono de Mapuuga de Masasi Mpuuga maana byayogedde wulira kitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza kakati nze sina lutalo lwe nnwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze nabwe balaga mumanyi nedda oyinza okwagala siina lutalo lwenwana naye olwaliro 19 January
tujjako wano mu January 26 mugambe nti Mpuuga watubuulira ekituufu twakola ki twawulira. Alright. Musajja mukulu David Wasajja Apuuli oyo wakitibwa munno yabadde ku mukolo mu constituency naga nti yaleetera abaganda be Masaka yabaleeta bakyagula abaganda be Masaka. Mpuuga maze emyaka 15 mu parliament bweddungo otudde ozimbagataziza amatama gakulinga embate wota supu ku kyoto. Kyagulanya amaze emyaka amakama mu 25 mu music ng'ayimba. Gonoga nti gwa mulinjira kubuza ekibuzo kimu. Noleeta Kyagulanyi gwo n'otereeta wasigala wa. Gwaleeta n'afominga ekibiina n'afominga ne people power ate n'akuteeka mu kibiina n'akuwa ne kaadi n'akuwa ne body of opposition n'ambala n'akuwa n'obwa commissioner gwaleeta golaba kisoboka. Taata wakuzadde yes ate oyimira mu public oga nti guwa muzaala taata akuweredde ofunye school fees buli kimu ate gwa n'omukazi gwalina guwa muwasiza era taata wo gwogamba gwe mukulu mulekera okusirwaza abantu. Mpuuga ekintu kiri kimu ate ng'ojja kuvaayo kyogere oli musajja munyarwanda ate okolera by all means ojja kyogera kubanga Parliament gyobadde mu myaka 15 Museveni yabadde afuga ate ng'afugira ku bubbi bwa bululu. Gw'osuubidde amateeka ge yakuwandiikidde ge wajja ku sseemwayi electoral reforms gagenda mujjako gw'osuubidde nti ogenda kuteesa ne Museveni ng'abaade mu kuteesa ng'abateesa ne Nairobi nga eno bateesa ngene bwakuba essimu ogere mukube emmundu ogenda kuteesa naye eki kubanga mwe muli bakozi be abadde ab'ekyama. Dikiteeta yenna nakyemalira takola bwomu. Dikiteeta abeera n'abantu abamukuutira akadingidi ku mitendera gyonna ye kyalina okukola kuteekamu ssente. Dikiteeta alina abamubegera eri abamuttira eri abamukolya buli kimu. Kati Mpuuga mmwe bamu ku bantu dikiteeta baakose okubuzaabuza bannayuganda wabula njala kugamba ekigambo kimu. Effort gy'oteekamu nti ogenda kuleeta electoral reforms za Museveni ze wajja ku sseemwayi ngenda kuga ekigambo kimu. Wumuzenga biyo bannayuganda bakutegedde odde wammwe e Masaka ng'obudde Masaka butuuse. Otherwise ekiddako ekinava mu byebirako ojja kitegeera. Temubadde bannabyabufuzi mubadde bakiguumaaza. Ng'oyagala okutegeera abantu bano nti bwefuffulufu kamba kumenyera obategeere. Abavubuka ba DP bonna abavubuka ba UID bonna kizibu nnyo okukwata enjogeza gye bayita microphone n'akuwa statement nga tajereze. Enkola yaabwe bonna bajerezi. The moment you challenge him somewhere tasobola kunnyonnyola alizotinga kukozesa terms za kujerega. Ekyo mugende mukinoonyereze ku baana ba DP aba UID DP block. Enkola yaabwe eriemu when you challenge them they resort to the system of abusing and disrespect. Ye system bonna dayo bategeere bulungi nnyo yenkola yaabwe kubanga baali balowooza nti teri bantu basobola kujja kubalizoninga mu byabufuzi ate bo baali balowooza nti okuba basoma amateeka abamu ge bata practicing be basinga okutegeera. Mpuuga njala kubula bwali ng'okyali mu Democratic Party ani yakuwadde ekifo kyero C1 mu parliament gw'okulya akakikomo C1 taliyo yali Kyagulanyi. Ani yakuwa commissioner yali Kyagulanyi. Kati otandika oti ogamba nti gwaleeta Kyagulanyi. Please oswala Kyagulanyi yali amanyikiddwa before even you become a politician. Kyagulanyi yali amanyikiddwa nga gwe tonnafuuka mu bibiina byabufuzi ng'amanyikiddwa ng'omuyimbi kafu ng'amanyikiddwa. Okitegeera kati mulina karakitaazi zino wammanga. Ate kisinga okunnumba buli gwokwatako yenna afuuka musiru atya. Njala muwuliriza mukyalo ono Juliet Kakande bwe byayogedde ngenda mudda mu katono nnyo single statement bweti yayogedde bwati byadde kubukedde yagambye bwati. Munuupu tewabaddeewo muntu yeekakasa nzira nfuna kaadi oba sigikola ki sigifuna olw'ensonga paati terina constitution
Leero mpuliriza bulungi. Sigenda wa kanso ya munnyonnyodde. Wabula njagala muwulire bannabyabufuzi oba tuteeka. Tulwana kujjako Museveni in any possible way. Batuteeka mu kufuna kaadi. Tetuli ku level ya kufuna kaadi. Njagala munkwate bulungi. Ekisookera dda ekibiina kya National teri kibiina Uganda Electoral Commission kyesobola kukkiriza kibeere mu existence nga tekirina constitution. That is wrong. Kirina constitution. Wabula constitution eyo somehow somewhere ebeera amended ekyusibwamu okusinzira ku mbeera ebeeriwo. Robert Kyagulanyi Center President omulonde ne banne baatuula ne bakyusa mu constitution yeeyo etuukagane n'embeera y'obufuzi eriwo. Electoral Commission ng'ekozesebwa bampuuga baagaana Electoral Commission abakozesa Museveni okuddamu okulaki okukkiriza constitution empya. Kati bano kyebeerabidde era bawaabira Robert Kyagulanyi Center mu musango mu kooti ng'omugenzi omulamuzi oyo Omunyarwanda eyasala mpuuga ntalina musango ku milioni 5 yagulimu era nze nabagamba nga tegunnafuluma wantu wonna era bye bano. Kati Juliet Kakande bw'ogamba nti mu Nuupu tewabadde walina ssuubi liddamu kufuna kaadi. So mu embeera yammwe yonna yakufuna kaadi, it's not all about remove Museveni from power. Fete tuli ku level yakufuna kaadi, no. Kati mentality y'abaana abantu ebadde yakufuna positions. Tebalina option. Ebintu biri byanjawulo. Position kwe kubeera ng'oli ayagala kubeera mu kifo ekyo. Waawulira emirimu bwafu. Wabula tebalina kirowoozo kirala kujjako Museveni kutwala ggwanga entebe nnene. Yensonga ki yagambye nti tewabadde omuntu yenna alisatu ndaddamu okufuna kaadi. Mukulu, we are in revolution, not in politics. Era kino kikabuli comrade yenna. Siddamu okulaba omuntu yenna akubisa posta mundaba nga 2026 genda okigambe nnyoko. Currently. Nkiddamu. Siddayo okulaba omuntu yenna akubisa posta mbusimanyi tugenda 2026. Yes, okulonda tumanyi gyekuli. Era tulina protest vote. Naye ffe we have option tulina ekintu ekirala kye twagala before elections. Mutu bw'obanga oyagala opposition yo nga g'osuubire nti gwe position gy'oyagala ffe tetuli awo tuli ku option ya kujjako Museveni by all means. Why? Museveni yeeta mu kalulu k'ekinaana ng'asuubira nti ebyobufuzi abitegera baamukuba fuuvu n'agwa. The only alternative or option he had is to pick up guns n'agenda n'akozesa amaanyi okujjako bot. Think about options, not positions imbwammwe. Sente z'omalanga okubisa posta funa abantu bo 12 ba 30 nga mwindewooza ejjako Museveni nga temugenze mu kalulu mbwammwe. Kobere member parliament, kobere kansala, kobere chairman ero sifiri. Museveni yagenda mu kalulu k'ekinaana ne bamukuba n'enkonda ne he had other options. Yakwate mundu. So ffe twetaaga abantu balina option. So si positions munfune bulungi. Kobere gwani ng'akubye posta gite ku munda baga 2026 nawe weeriko. Yes, tumanyi mwagala nnyo eyo si ye target yaffe yakujjako Museveni. Ideology na buli kimu ky'okozesa okuteeka ssente okufuna position yeyo kikozeseeko mu other option okujjako Museveni before the elections. Oba mpulidde bulungi nnyo. Tugenda towards election tetwagala kutuukayo. You must have options. Message yange oba eri clear. Museveni ofuna option y'abantu 27 n'abalala abali bweru w'eggwanga abeeteekateeka okukwata ebyokulwanisa ne bajjako Museveni ne bajjako Obote ne Tito Okello. Tugenda mu protest vote bwe tunaaba tutuuseeyo. Era genda okebere ku polling station w'olondera oba kyusa ekifo w'olondera ozze buto endaga muntu yo. Naye buli muntu yenna ayagala okwesimba teweesimba weesimbe kufuna kifo. No, weesimbe onewala nga olina option
botya batusobola okujjako Museveni before elections because government nene erina positions nyingi nnyo temusobola kugwayo. Government ngekyuse tukutobiza president yekyagulanye waliwo offices nyingi wa positions nyingi temusobola zimala wo mwemwe nabali mu kutukuba post sawa zino munda banga bile no Simanyi nzija bila nomukaga nzija wana bila nomukaga nzija tuva musenga vanga vuddemu tunavaawo dyao. Yes tugenda mu bia bili mukaga tukimanyi but tulina okubeera n'ekinyusi ekyokubiri ekitali kyakulonda tetuleme kutula mu kiko erimu teryakulonda kubanga oba naamala okulonda notuka mu office anti nze nawangudde wa kansala nawangude basi chairman wa sifiri nawangude wa member parliament atenze ebintu biko kala kasabiri ngotula bimwagala fesibye tulimu no njagala ononye buli kyaliwa alina omutima ng'ogwa bafuutu soja okutandika okutunula ku other options. Gozachi ice cream tebamukuwera ku jiko n'omunyera ku jiko bakukutira popcorn. Watch ice cream bamutunda bakuweza mukakebe oba bakuwera popcorn. Bandi badaga nti kala ice cream tumukwera wano ku jiko kuba tetulina options ya kuwera mu ice cream. So there are so many options ezijja ko Museveni. Think about other options. Moleme kubeera ng'obongo mu butadde kaluluko no akaluwe kali official tukama tukagenda mu naye tulina okufuna options before it's too late because Museveni did it. Yamanya bamukuba akalu n'amanya kubanga lwaki yakimanya first and foremost yamanya bannayuganda tebaagala ntalo, yamanya bannayuganda tebagenda mweyongako, yamanya bannayuganda bali gale bubangu bakugula omwaka kadde kasere n'akyuka n'asinika amannyo omwa milioni 5 nava kubibadde ayogera n'atandika okwogera eby'Olufalansa. Omwa milioni 5 agati kati nze nkyusize mu ngina kuvuma Kyagulanyi n'omugamba vuma Kyagulanyi kuvuma mumanyi bulungi nga tamumanyi kati yamanya Museveni nti abasiru baali banja that time ate kati bamultiplyings ogenda bakola otya gina gamba no kyovola nti Museveni yatta abantu bangi mu luwero kuba yamanya nti tebamusupporting nga tebalina kigendero n'abatta n'asigaza balina ekigendero okubeera n'abantu 100 nga bonna tebalina ntegeera yemu na mission yemu osigaza basatu bonna nga mulina mission yemu. Losi kitegedde bulungi nnyo gendo endagamu nyo bupya gendo okebere wogenda okulondera noonya bakyali muyina endowooza eya option seja position no wamo kitegedde gendo onoonya omuntu omuyina endowooza ya option ejjako Museveni soci positions. We have witnessed those people who holds position. Nothing they have done to us okujjako okututekamu disappointments. Effort gye twatekamu okuteeka abampuuga baali mu position zibali ofunyemu ki nga tewali wadde foot soldier afunako wadde pichipichi. Muli 5 singa mwenna mwagula pichipichi 5 lwe mwafuna milioni 2 muzita ku kiteba pichipichi 5 buli foot soldier banga ina pichipichi wandi bale muli foot soldier basaba sente just milioni 6 n'ekitundu buli omunga akutte pichipichi n'ogita ku kitebe. Gomanyo mwana foot soldier pichipichi asobola okumobilizinga nga mobilizinga nga buli mwezi kusende zofuna ko milioni 5 n'ogulako boda n'ozisi buli constituency n'osisinga boda nga bana bali mu kumobilizinga mwali manche busobola okukola mwe just nkwa bintu singa mwali mugati muli mu struggle ntuufu nga buli mwezi wabira MP adoletinga boda egenda mu kyalo kukola mobilization ku ground ku grassroots ne bakwadde milioni 2 ogule motoka buli omu yasirika nazo
Museveni kye yakola kamba jjukize yalina abantu mu gavumenti nga bamuwa information bamusakira ssente bali mu gavumenti olukwe na succeeding. Tulina abantu abali mu positions ennene tebasobola addegulira omwana wa foot soldier ekitabo wadde omuweereza school fees ate baagala kuyiwa kibiina era baagala okudda okwesi wakito omukwata omutuga butuzi bwoti n'omutuga n'omuyiwa kuli acid n'omufumako omuliro n'afa n'omukya n'avaawo. Wakito omukwata kabadia n'omutuga n'avaawo n'avaawo embwezo. Abaana bali mass graves lwakuba mmwe bali makomera lwakuba mmwe. President nakuba omulango kwetoola ensi yonna free food soldiers free political prisoners ng'abala mukozesa ne Facebook zammwe temuteeke wadde post eganti free good oba we demand our victory nga temusobola kikola ate nga muli mukubega mubezi president mwagala kumuwa information egenda musibisa nga nawo mubadde mugenda kuyimirira nga abajulizi mu kumuggyako obulamu bwe n'okusaanyawo ekibiina n'obatundira nga bana abasajja lwaki bikwano buwo obutonde nebifere bivaawo. Nkiddamu eno message njogedde oyinza osanga omuntu nga atagikoze vice versa atagenda ate mbu yayogedde bw'ati gyogere nja kukulagirira ku lwaki mbw ayagala n'okuseka. Ebigo byange mbyogera kate ng'omusiza gulo sibiddamu kubanga amaze obbikaliculetinga nkyogedde sikiddamu awo tuvuddewo. Kati waliwo omuvubuka ono bw'amala okulya ssere za Museveni nga gy'avuma ajerega akola buli kimu. Avumye obwakabaka avumye kabaka avuma Kyagulanyi buli lunaku naye alowooza tetumumanyi. Mukulu tukumanyi bulungi nnyo Dr. Kyambale kubanga n'ekitabo tomwogera. Wano wasooka n'ovuma Obuganda bwonna ate leero kankwambule wavuma Obuganda ng'oyita wano. Abaganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni. Bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba. Bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salimu Sale. Kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba. Lwaki Muhoozi yaddako? First of all mulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down. Kubanga if you can't fight a rapist you come down and enjoy. Omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okukulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde. Okusinga bw'onaamulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu n'ofa n'ekiniga. Omuganda agamba omunyankole n'agiranga omunyampisa kiniga yeenyera. Okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga kati mukebere empale muwunyeko mwenna mweyonoonera dda. Yoyo yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati. Omuntu asinga obufere mu Uganda ye Kyagulanyi Robert Sentamu. Abantu bagamba NRM muli beyo stand damputi tugende mpola. Eno fact ku fact omanyi bw'otandika okwogera ku bannuupu nga bakujuliza ebyekisiru but fact ku fact bantu bameka nnuupu bebbye ne beeyisizaamu eggaali ne bafiiriza obulamu nga tebalina we boogerera. Alright. Nga sinazanya byafaayo byo ndoza nakano kansoke mmala okutegeeza gwe mukulu. Ebiseera ebisinga bw'oba tomanyi byafaayo byo tomanyi kigendagenda mu maaso. Obadde mu ggwanga ng'okola ebintu by'okusinika amannyo era byakulema okufunamu ssente. Salimu Sale ne yeeyazika obwongo bwo ne Museveni okukozesa ebintu by'ekisiru which is okay oliwadde mbosiruwala. Naye obudde bugenda ttuuka nga tolina ky'osobola kwekolera ku myaka gyo. Mu statement gwasooka okulaga nti Abaganda tukomba obubiina bwa Museveni bwa Muhoozi n'obwa Salimu Sale. Gw'amannya go gwani si ggwe Tamale. Nagamba abantu bw'olira ng'omuntu ayogera yejja mu kintu ky'ayonoona manya tali kimu ku kyo kuba munfuna. Nabagamba bw'olira ng'omuntu ayonoona ekintu ng'ate
obuwanga bwe bulaga nti ali mu kimucyo manya tali ku ekyo tali omu ku kyo. Ono omwana ne bukojjabwe tayogera ku kitaawe ayogera ku nnyina. Era yakola obuvuye wabwe ku bukojja bamukuba emige gyasigala baagikuba ttaka ng'ayagala kutunda ebintu by'obukojja kubanga talina kintu kyonna. Bwino mulina nalina kusiriikirira dda. Toyogera ku kitaawo kubanga teryamumanyi naye okenyi tomanyi kitaawo. Oli mombozi weyita Tamale niyo ng'ovuma Abaganda naye Abaganda bovuma ate gwe erinnya lya Tamale kana baga mwegendereze nnyo omuntu eyita erinnya Egganda naye ng'ate avuma nnyo Abaganda kitegeeza nze sisobola kuvuma Omuganda ng'ate ndi Muganda no kuba nange mba neetwaliddemu ekintu ekyali kituufu. Wano yagenda mu maaso n'ayogera bw'ati. Obulamu bwange n'obwa mukyala Nakijobe Kabasanda tebuli matigga. Nsaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okwata essimu yo okubira omusajja gwe bayita Peter Luttamaguzi. Kubanga abantu b'e Kabasanda bwe twafuna obuzibu mu ttaka mu famire bajjayo akakugu k'okuba nti mukyala Nakijobe weenaabeemu ne babaako akatundu oba bayite wa Nabatanzi. Maama Nabatanzi ye yali akulembera LC obuyinza ne buva mu ngalo. Abantu bonna abakyangalanye ekyalo kyewaffe, abantu abakola effujjo, abantu abawemula, abantu abadifying obuyinza nze ngambye ze basibuka Maama Nabatanzi leero. Naye nga beegasseemu omutima guli ogwa Nuupu. Era ffe tuli ba Nuupu, era ffe tuli bakyagulanyi, era abawagira gavumenti bamusibyeko omusajja. Ensonga eri bweti njagala obulirize n'obwegendereza. Saagala kwononera muntu yenna linnya, saagala kupininga muntu yenna. Wabula this is a security threat. Nina ekintu kyenfiiringa mulamu bwange nze saasaamirira si. Omuvubuka oyo agenda okumala kukola statement eyo ng'amaze okukola emirundi egiwerako okwagala otunda ettaka ly'ebukojja gye bazaala nnyina. Kyova olaba ayogera ku nnyina yekka eno naye nsobola temanyi kitayewaayo. Yensobola kitekozesa bwongo agenda okwogera ebigambo ng'amaze okukola emirundi egiwera kwagala otunda ettaka ly'obukojja ne bamukuba mizibu. Kati mukulu bukyanga olya myungu leero walidde Mutanga kankwabye kankaddemu kano. Eno statement gye yakola mbu obulamu bwa nnyina buli mu buzibu naye buli mu buzibu ye kennyini bakojja bamukuba jajja akatale kansoke baddiremu kano muwulire bulungi nnyo. Obulamu bwange n'obwa mukyala Nakijobe Kabasanda tebuli matigga. Nsaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okwata essimu yo okubira omusajja gwe bayita Peter Luttamaguzi. Kubanga abantu b'e Kabasanda bwe twafuna obuzibu mu ttaka mu famire bajjayo akakugu k'okuba nti mukyala Nakijobe weenaabeemu ne babaako akatundu oba bayite wa Nabatanzi. Maama Nabatanzi ye yali akulembera LC obuyinza ne buva. Tebweruma lulimi ati wano bamukuba emiggo mizibu egyasigala bakojja bennyini bamukuba emiggo ng'asiriwala. Basimu yange katunda byakumukojja bakatadde wansi omukolo ngulina omukolo ngulina nze mbesobolera nkalina kakawereza bunyingo embweyo olukiiko lwa munju mulituuze wati mwamenya nene gye mujyamu ne musoteka abantu ebweru. Kati obukojja bamukuba emiggo egyasiro bagikuba ttaka kwagala kutunda ttaka ly'ebukojja nga bwavumuluma. Kati mukulu mutinkula nnyo entamu gavumenti information esobola okufuluma. Kiri amanyi kitaawo oyagala otunda ettaka ly'ebukojja oli ku social media yasaamirira tolina kyolina olinganga biyenje bya mu Kampala bye bafuna bigaana okufa. Kankabaddire mbakojja bakuba emiggo. Mulaba omuntu ali mu ki-t-shirt ekya orange yoyo Dr. Tyamale gwe bakuba emiggo nakuno kwoli ojja tutegeera nti abantu bamanyi. Basimu yange katunda byakumukojja kaakanga bakanyigira wansi.
Kako. Oyo gola bale bwafira ne Sam Kampala bano nyeba muzika nga tabe balina muzika ku bukojja ajja amanyira abantu mbwaza ku kyalo kati njagala okubaza bannaddiini abavuddeyo kwogera ku nsonga ezino mu ggwanga mubali nyo balire ddala ono Reverend Father simumanyi wabula kansooke ku ono mbazanyire ne wokubiri njala okubaza ba Reverend Father abakola emirimu gy'okubuulirira eggwanga wano kansooke mpiso statement yeno nga sinazanya ba Father bano Semateeko muwandiiko w'eggwanga akuwa obuyinza okulwanirira eggwanga lyo naye Museveni akikozesanga akakodyo akokusirwaza bannayuganda ye n'abatwala mu ekyankwanzi n'okuzaawo mu kyaka ow'ekifuula nnengo bayita patriotism mwatandise okulaba bagenda ku university ku masomero nga batraining abaana ebintu by'obusirikale babayita ba patriotism azizza mu kyaka oku brainwashing abaana naye gwe okwogera ku nsonga z'eggwanga kikwakatako nga Ssemateeka bw'akuwa obuyinza yensonga lwaki abantu bavaayo okwogera ensonga zino njalo okubaza ba Father bavaayo okwogera ensonga zino obuteetirira mubali nyo mubalire ddala ono Father yasoose mbazanyi ba Father bali aba mugenda kiraba naye ono yasoose ku ayina obutambi bubiri akamuwandise mu kalabye yono Father yasoose kwogera bino yakwata ku nnankani eri ku ddyo abamu gye mubadde yasangayo ababbi ne bamukuba ne bamuggyako byali nabyo era naye ne bamuyigiriza okubbanga nabo ate munambula kiwe n'amalanga nze kati bwe yamaze eno statement njagala buli muntu yenna amanyi Oluganda n'amanyi okuwulira message enneekusifu owulire message eno omusumba gye yawadde erimu mpa abaana mwenna mumanyi kinyonyi kiddugavu naye kyali kyagala okulya n'ennyanga tenne bwe kisobola kulya na nyange ne kigwa mu langi mu mata ameeru ne kyeruka ne kitandika okulya olwo kyamala okulya okukkuta ne kyerabira nti kyogerera mu nyange kyagenda okweyanjula ng'ate mpa abaana ebyaddako munambuulya muwulirize obubaka bw'omusajja ono kiriyale saagala muntu abuzaabuza message muwulire obubaka bwa Father ono kali akasose kabazanyidde kabaddemu olukirinja kati muwulire message eno yennyini kubanga nkulu nnyo nga mukyere naye mpa abaana yatambulanga nga yeegomba okulya ku mukyere naye olw'okuba nti kikala kya mpa abaana tekimaakinga kya nnyange yali terina bweyinza kuyingira mu nnyange kulyaki kali lumu mpa abaana eba etambula nesanga we basiiga langi neegwa mu baketi ya langi enjeru nevaamu nga njeru neebuuka negenda mu nnyange negandinera omukyere gunnema leero ngulya
nerya n'ennyange nga zirowooza nnyange ginde wayo nerya bwe yamala okukkuta munnange obuzibu bwavo manyi bwokkuta oyinza okuyimbamu akayimba kati mpa abaana bwe yamala okukkuta yeerabira okuyimbanga ennyange neeyimbanga mpa abaana ennyange nezitegeera nti ono si muki mu bulamu bwaffe bulijjo mulimu abantu abeekweka mu mpa abaana mu bulamu bwaffe ate tetugenda mu kalulu ka 226 mpa abaana zigenda kujja nga nnyingi nga zambadde erangi eyaki abalonzi mutomere oba mugaana okutomera kekano akadde mwetegereza ani agenda okwesiiga ebirangi ebitali bibye kekaseera mwawule mpa abaana ku nnya mubirabyeko kaakati mu bukristu tulina mpa abaana nnyingi abazitafuna masakalamenu oba abakristu naye nga bwagira ayimbanga ki nga musamize nga mulokole nga muki mu byobukulembeze mubirabye omuntu naga ntulwanira abantu babulijjo bakole kyogenda okulaba anagenda kukkuta nayimbanga mpa ogwawa nsengwawa bali omwenda balazeewa nyinza okubeera nga nziyenze naawe ebigenge buli omu alina ebigenge ebibye waliwo ekigenge eky'omululu ekigenge eky'obutaagaliza ekigenge eky'efitina ekigenge eky'obuloko ekigenge eky'obutasoma sande abakatuliki muliwa abasome sande abakatuliki mukakasi ekigenge eky'obutasembera obutafuna masaakalamentu ekigenge eky'obutawerera baana ekigenge ekyokweyagaliza ekigenge ekyokulya enguzi ekigenge ekyokwayiriza ekigenge ekyokulemera wantu otegeddewo otegeddewo lemerawo olwaleero mukama tugende gyali mugaye nti nyamba okumponya ekiki kati abatasobola kufuna mangu obubaka bwa musumba ono musumba akugambye nti ennyange bwe zibeera mu nte ziri enkwa zirya buli kimu n'omukyere ziguliramu wabula mpa abaana yali naye yayagala dde okubeerako mu nte ezo okulya ku nkwa n'okulya ku mukyere naye nga tayina bwajja kujja mu nnyange ezo olw'okuba nti yekkala ye ya nki nzirugavu mujjukire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwajja n'ekibiina yajja ne People Power n'afuuka kya Nuupu twalina amaanyi vidiyo nayo batereddeyo jjo kati bano bampuuga ne bannaabwe nga kkala yaabwe ndala nnyo nga beegomba okujja okubeera mu kimu Nuupu kati kye baakola ne bajja ne bambalanga ffe era ne tubawa amasannyalaze ne bawangula bwe bamala okukkuta ne beerabira nti bajja ng'ampa abaana ebige batandise okwogera mu bitegedi bye boogera era batambula boogera nga bampa abaana mpuuga essaawa zinaakola kisiwa Democratic Alliance tatambuza simanyi electoral forms ate tagamba agenda kwegatta ne Jema tagenda kwegatta ne FDC ne DP kati ye message abadde akulaga abasinga obungi njagadde nkibayisize mwangu mukitegeere kankabaliremu nkabazanyire mukategeere bulungi nnyo Reverend Father kyabadde ategeeza wobudde bunaatumala nga mukyere naye abaana yatambulanga nga yeegomba okulya ku mukyere naye olw'okuba nti kikala kyampa abaana tekimankinga kya nnyange yali terina bweyinza kuyingira mu nnyange kulyaki kali lumu mpa abaana ebeetambula nesanga we basiiga langi ku Nuupu negwa mu baketi ya langi enjeru nevaamu nga njeru nebuuka negenda mu nnyange neganirera omukyere gunnema leero ngulya nerya n'ennyange nga zirowooza nnyange ginde wayo nerya bwe yamala okukkuta munnange obuzibu bwavo manyi bwokkuta oyinza okuyimbamu akayimba kati mpa abaana bwe yamala okukkuta yeerabira okuyimbanga ennyange neeyimbanga mpa abaana ennyange nezitegeera nti ono si muki mu bulamu bwaffe bulijjo mulimu abantu abeekweka mu mpa abaana mu bulamu bwaffe ate tetugenda mu kalulu ka 226 mpa abaana zigenda kujja nga nnyingi nga zambadde erangi eyaki abalonzi mutomere oba mugaana okutomera kekano akadde mwetegereza ani agenda okwesiiga ebirangi ebitali bibye essaawa zino abadde wa Nuupu nga mumyufu kati yagenze ali mu guliini
n'ekipaapaali kati era addayo okwefuula mpa abaana atali mu kkalaazi ze zaate ziribusa ne zireeta n'ono wulira bulungi nnyo tubeera ku TV bafaaza tutudde nendaba omusajja Sekiri nyanga muto dies in prison nendaba honorable member of parliament honorable member of parliament anenya okulaga ebitundu by'omusajja ye byatulugunyizibwa mbadde njagala kuddamu honorable member of parliament oyo bamuyita Muhammad anedda wa Kampala ye Muhammad Nsereko njagala okumugamba sebo Muhammad Nsereko taata twagala okunenya abeeni UP abakwata Muhammad Sekiri ne bamuteeka mu kkomera anti kyoyagala tukole tunenya abeeni UP abakwata Muhammad Sekiri ne bamuteeka mu kkomera ne tunenya abeeni UP abatulukunya Sekirinya anti byayagala twogere sibyayagala ne tunenya abeeni UP abalaza ebitundu byatulukunyizibwa abeeni UP era anti byayagala twogere kati ndowooza kimuyamba okufuna ku magezi omwami oyo ategeere nti tumulaba eggwanga lyonna limulaba fe tuli mu kyalo eno naye tumulaba litubuuza is this honorable is this man still honorable alowooza house emufuula honorable oba bigambo bye olwekyo bitulumya omutima honorable se gundi Muhammad Nsereko bw'owulira nga toyagala kwogera bireke olumya abantu mangi mu ggwanga abalabye ebyo tulaba kati oba wulya toyagala kwogera Nsereko sirika tejajja kunenya nga toyogedde naye ffena tulye ne tuwulira bubi nze sikyabbi bagamba kubanga kyatulumyemu bannange kyatulumye omubaka ng'obadde wa kitiibwa waliwo byolina koma olumya abantu bangi omubaka ow'ekitiibwa zekakasa ne kabaka atandise okulumwa okulaba nga bwe yaweera ow'ekitiibwa ekitiibwa akikooye bannange mutuweeku ekitiibwa eggwanga muliwe ekitiibwa nammwe mwewe ekitiibwa alright bw'obubaka bw'abannaddiini baawadde nga nfundikira akatambi ka leero gwe comrade yenna ayagala enkyukakyuka kendeeza ku bigambo oyongere ku bikolwa kendeeza ku bigambo oyongere ku bikolwa wetulaga waka akafeche kyomanyi nti kya option kisigaze mu mutima gwo ekikufuula omuntu kyekyama kyokuuma kyotasobola kubulira ku muntu mulala nkiddamu comrade yenna ayagala enkyukakyuka nga toli mbega oba nga tebakusindika kubega ekyama kyolina nga kya option kikuume tokibulira muntu yenna olw'ensonga bw'onookifulumya kijja tutuuka gye kiraga ate tuleme kiggusa ngenda kukusaba tusirikeko tukole ku bikolwa tugenda tutuuka ekiseera nga mu Uganda okufa tekukyalina makulu naye woolina option ey'okubalaga nti nammwe ate musobola okwedifendinga mu ngeri yonna esoboka bw'abanga Museveni asobola okuba abantu 6 misana ttuku nga tebalina musango gwowooza ki ekigenda okuddako atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomira buli muntu yenna bw'onootegera nti ensi yo Museveni akuzanyisanga dayisi okufuna empiki z'ayagala ojja kusituka nsaasira nnyo abantu abali mu diaspora ng'okyayina obwongo obukuloozesa nti Uganda wewagireko ejja kukyuka nga togyogeredde era nga guli mu diaspora emukubega oddiza information Museveni e Kampala kubanga bakusindika kubega naawe kennyini webegeramu lwaki ovudde mu Uganda bakusindisa ogenze Canada ogenze mu America ogenze mu Ngereza okubega oluguudo olukutwale wammwe tebajja ddukola emyaka gyonna kubanga ssente ezandibadde zikola ekintu ekyo Museveni azikumako okumisa mu buyinza era ojja gisangawo kyannaku nnyo bamaze emyaka bufukunya nga tebali Uganda ndoye baava okuva ogenda ebwewe baalekawo wakyali tewakyukangako omanyi kye kitegeeza okuva mu biire by'ensi zonna
n'otukambwe engula bwa Uganda nga wansola benfufu ekutunka mu bbanga ng'ensi toli kintu kyonna enguudo zoolabanga obeera mu bbanga ng'olaba ennyonyi egwe entebe ng'olaba ensi eringa ng'eyakava mu lutalo ate ng'oyagala okutya jangu Uganda nga kiro enso ziyitamu nga amatala galiwera engidi enguudo ziraba mu space buli kimu tuuka Uganda obuti omanyi gye bakwate nga Uganda eringa mu bakwate ensenene obutala tebutegereka osanga kambu 2 3 4 5 wao n'otuka nga ekisenzi nga n'entebe tewali masannyalaze obuga tugwa luddawo wano naye nga ate tulina amasannyalaze ge tutunda e Kenya ge tutunda e Rwanda ge tutunda e Sudan ge tutunda e Tanzania naye ng'eggwanga libuzeemu proper arrangement enguudo nfu amalwaliro mafu amasomero mafu buli kimu kifu naye ng'oli ali mu diaspora asinika ebinyo nti awagira Museveni ng'olinnya ennyonyo tu omusajja n'akubuuza wano we tugenda okulaniga international n'omugamba ye n'agamba oh my god okitegeera naye nga bakusindika agenda kubega omuntu ali mu diaspora yajja okulwanyisa Museveni munange sina bingi byakubagamba video njifundikidde tusinkane ku Rocktown saa zijja kuba 2 ez'akawongezi mukama bankuumire nze ngenze ne buli muntu yenna yasindika okubega n'abali mu kubega n'abakola sabotage mwegendereze ebigawo bino tubyogera kubanga tubimiininga gwe wenna atisibwatisibwa n'ova ku mulamwa tewali wankyukakyuka nga nfundikira atisibwatisibwa n'ova ku mulamwa tewali wankyukakyuka agulibwa nova mu struggle tewali wankyukakyuka ali onoonya following kufuna kigulira magala eddiba abaagala struggle tebagivangamu tebasirikanga eno statement nkulu nnyo gwe wenna atiisibwa n'olekerawo okwogera nova mu struggle tewali wankyukakyuka gwe wenna eyali ayogera ensonga ne bakugula n'ovaako kitegeeza wali onoonya following kufuna ssente bwazifuna n'ova mu struggle neekomaawo abantu abali mu struggle tebava mu nsi yaabwe ne woofa osigala mu struggle kubanga bajja kuteekako ekimuli nti obadde wankyukakyuka nkiddamu kanfundikire gwe wenna yali ayagala ssente ne bazikuwa nova mu struggle wali toli wankyukakyuka gwe wenna gwe batiisatiisa nova mu struggle tewali wankyukakyuka bwe bakutiisatiisa byobadde oyogera bikyuse oba bikoze no gogo bawa sente yayogera ebitokomoka bwe bakuwa sente amalwaliro ne geeteekawo amasomero ne geezimba obubbi ne buvaawo okuwamba abantu ne kuvaawo okutemula abantu ne kuvaawo kiki ekyakyukawo tewali era kisigala nga kyekimu antiru nga tukyusiza obuyinza kyenkubuuza omuntu ali mu struggle asigalamu naye baba bakutiisizatiisiza ojja sigalamu yakutiisatiisa yaani oyo ye gw'otasobola kutiisa ne b'osigaza abantu 3 nga bakulaba kisigala kyekyo nti ye gwe tovaawo osirika ki Uganda eyonooneka nga osirika mukama bakuume video wedde